Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna eky'obulamu ki World Health Organization, Uganda erina abantu abawerera ddala akakadde kamu mu emitwalo 40 abalina akawuka ka mukenenya wano mu ggwanga. Nga ku bano ebitundu 5 n'akatundutundu kamu ku buli 100 bali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 49. Kyokka tukitegedde ng'emisinde akawuka kano kwe kasaasaanira bwe gikendedde okuva ku bitundu 18 okudda ku bitundu 5 ku buli 100. Banaku ku 5 kwabo abavubuka babeera bawala. So tulina okuteekamu nnyo amaanyi okulaba nti obubaka tweyongera okusaasaanya obubaka okulaba nti akawuka kakyaliwo, tetulina vaccine. Is one of the countries that has been developing the roadmap, sustainable financing roadmap, to see that government increases domestic resources and takes ownership of the HIV response. Kati Olwaleero Uganda yetabye mu kujjukira abo abaafa ekirwadde kya mukenenya mu ggwanga nga bano beetabye mu kutambula. Okutambula kuno era kugendereddwamu okwefumintiriza ku ngeri y'okulaba buti ekirwadde kino bwe kiyinza okukendeezebwa. Kyokka kinajjukirwa nti gye buvuddeko eggwanga lya Amerika lyayimiriza obuyambi eri amawanga amalala omuli ne Uganda ekyakosa enteekateeka z'okulwanyisa akawuka kano mu ggwanga. Wabula gavumenti ya Uganda yeeyamye okugenda mu maaso ng'evujjirira kaweefube w'okulwanyisa akawuka kano. Ddala waggulu awasembayo nti bagenda okuteekamu ssente bweno budget etandika ze bannaffe aba ensi ya Amerika ze badde tuwa tulabike nti kye tukola kigenda mu maaso nga tewali ekikyuseemu. Uganda eruubirira okusaanyaawo akawuka ka siriimu we gunaatuukira omwaka gwa 2030 era ng'ekitongole ki UNAIDS kigamba nti Uganda yakuyambibwako okumalawo akawuka kano. It's not time. This is not the time to stop funding the HIV response. Rather, it is the time actually to step up and run this last mile because we have 5 years to 2030. Kyokka ne gye buli kati wakyaliwo okusoomooza kw'okusosolwa eri abo abalina akawuka ka siriimu.